Olwaleero abakulu okuva mu kitongole NEMA bakedde mu kibuga ky'e Kabale okukola bulungi bw'ensi nga balondalonda obuveera n'obucupa obumansiddwa mu kibuga. Bano nga bakulembeddwamu atwala eby'obutonde mu NEMA Francis Ogwala balongoosezza ebifo eby'enjawulo omubadde n'obutale nga basomesa abantu akabaate akali mu kumansa obuveera n'obucupa. Eno NEMA gye basinzidde ne bategeeza nga bwebakooye okuperereza kampuni ezitunda eby'okunywa mu buveera n'obucupa okukikomya kyokka nga nabo bakimanye bulungi nti kye bakola kyonoona obutonde. We have come from the past where we used to drink sodas in, glass bottles, not necessarily in plastic bottles. That is where we have come from. And there wasn't a lot of problems we see today. So we need to go back there. Perhaps we came into the area of plastic thinking it was the best to do, but now science and other things have information available telling us that actually there is more problem using this plastic than the solution we thought. Bagamba nti ekitaakolebwe eggwanga lyakugwa mu ntata naddala gye bujja. In places where you go in this world and find it is very clean, citizens are very responsible. They will make sure that if there is a bin, a dustbin for collecting that, they put it there so that the municipalities come and collect. So let's not first of all look at what is government doing to enforce the law to compel private sector only, but the individual. What are you doing with the waste that you have? Ye Alfred ahimbisibwe ow'obutonde bw'ensi mu municipal y'e Kabale obuzibu bw'obucupa mu Kabale abutadde ku batambuza bateeferayo kutereka bucupa wabula ne basalawo okubusuulasuula mu kibuga. Our neighbors across in Rwanda have banned the use of kavera. So the public means the buses, people who are going to Rwanda, whenever they have any kavera they have moved with from Kampala, it ends up in this town, thrown here before proceeding on to Rwanda. And for that matter, we have a lot of kavera in this place. Is littered all over. It has entered our drainage channels. Ahimbisibwa asabye ab'amaduuka okukomya okutundira mu buveera n'obucupa nti osanga kino kye kinaakendeeza ku kubumansa. If the shopkeepers stopped giving out free kavera to every shop, every customer who comes in, you give a free packaging kavera. No, people should pay for them. Bino webijjidde nga NEMA eteekateeka kujaguza lunaku lwa bulungi bwansi olunaku olw'enkya ng'emikolo emikulu gigenda kuba mu disitulikiti ey'e Kabale. Olunaku luno lwa kutambulira ku mulamwa ogugamba nti United Against Plastic Pollution ng'omukulembeze w'eggwanga yasuubirwa okuba omugenyi omukulu.